Nazzi kuno ng'abayizi babeera batono mu kibiina ekyayanguyiza ng'abasomesa okutuuka ku buli mwana okusobola okulondoola byakola ekizibu wadde ensangi zino. Kino kiwaliriza amasomero agasinga okugenda mu maaso n'okusomesa abayizi nga bakozesa omutimbagano ekyaviira ddala ku mulembe gw'omuggalo gwa COVID-19. Weesanga nti yonna bwe tuziza abantu 2,000 naye kati nze St. Juliana zeekanze atuuza abantu 2,000. Woyongerako Uganda ojja kwesanga nga tuli mu mitwalo na mitwalo. Ate kino era kyerekedde nnyo mu bigoberwa mu kusomesa ebipya kiyite curriculum. Tulina n'emiramu ennaku zino gye tubeeramu egitusomesa how to embrace technology advancement in the classroom. Sitting arrangement ya njawulo n'obateekamu ka computer ko n'obeera ne laptop wali no display nga byogenda okola ki okusomesa eno group enyumirwa n'eri enyumirwa n'onyiga bwa button n'ova mu Uganda n'ogenda mu Kenya. Okusinziira ku batandisi b'amasomero kino ate kibaweweddeko nnyo ku bungi bw'abasomesa be beetaaga okusomesa abayizi baabwe. Wali weetaaga abasomesa 12 times 4 bw'oba olina streams nga nnya nga ffe St. Juliana ojja kwesanga nga weetaaga omusomesa omu yekka. Bagamba kyongedde n'okwogiwaza obwongo bw'abayizi nti omusomesa ayongerezaako katono ku ebyo omwana by'aba yeenoonyereza. Omwana alina okwenoonyeza naye n'amanya naawe nojja n'oyongerako. Ekyo kiba kituyambyeko okugyawo eri nti omusomesa alina okupakira n'apakira omwana. Naye kati wano bw'abanga essimu gy'omuwadde, kompyuta gy'omuwadde, amanyi nti kilikinga wano nfune answer. Bwemba nkaliculating okubala ono ya concept eno yagihandolinga bwati ono nakwata bwati naye anyumirwa. Kyokka kino tekitegeeza nti kyatteeka omwana alina okuba n'essimu. Kyokka ate abalala basimba essira ku ssimu omwana gy'alina okukozesa. Kusomere waffe toleetayo ssimu era bwe njiraba njiyisanga maama wange bwe yali giyisiza eri mugiri emyaka gyange ne muzadde wo sibimuddiza. So nga tetunaba mukebera tumubuuza oyina gadget gy'oleese. If yes, ng'agikwasa omuntu ali responsible that is abeeramu mu office. Ku mulembe guno ogw'omutimbagano nga buli omu asobola okuteekayo ky'ayagala era ne kituuka ku bantu ab'enjawulo, tubuzizza abasomesa kiki kye bakola okutaasa abayizi obutafuna bubaka buva ku mutimbagano obutatuukana na myaka gy'abayizi. Nti bwe tuba tugendagenda mu computer class, computer zino ziri supervised and regulated. Ziriko ebyo byokka omwana ono bye yeetaaga okulaba. Era bagenda ozikozesa nga waliwo computer attendant, library attendant nga regulatinga buli kimu ekiba kigenda mu maaso. Omwana bw'abeera ennyo ku mutimbagano oluusi ayinza okufuuka kagenderere. Kati abasomesa kye bakola bateekawo obudde obugere abayizi bwe balina okukolera okunoonyereza ku byuma bino. Nti essaawa eno it's about research and library. Saawa 2 omwana alina okola ki okuyingira class. Tujja kusoma paka saawa 8. Naye bwe tuba tugenze from saawa 9 paka saawa 10. Katugambe 11 it is for research. Ogenda ku researchinga bintu byenkana ki. Ng'obuvunaanyizibwa bwabwe okulungamya abayizi, abamu bafuba okulaba nga ku byuma bino bajjako ebyo biteetaagisa baana ne balekako emikutu gyokka egiriko ebisomesebwa. Waliwo amasimu weegati nga go gali gazetted and restricted to learning. Programs endala zonna bazijjamu. TikTok takola ki tajjamu. Pornography takoze ki taliimu. Wabula era weesanga nga waliwo abayizi abeeyitiriza ne basalinkiriza okukkakkana ng'oba oliawo bagudde ku bye batalina kulaba. Abasomesa bagamba nti buli kadde balina okulondoola essomo eriwedde bamanye ekibadde kigenda mu maaso. Bwe abanga ba technician balaga nti namba gundi abadde accessinga this point ne tumublockinga. So kati awo omwana bwe bamuyitira ne bamugamba kino ky'obadde okola kibi. Bw'onoddamu tujja kususpendinga mu lesson. Kyokka bino byonna wadde nga biwulikika ng'ebyangu era ebisoboka, weebuuza ate amasomero oba abazadde abatasobola kugulira baana b'amasimu bakole ki? Tewabeerewo abayizi abalekebwa emabega. Kino bakiddiza gavumenti. Bw'oba emmere obumere omuzadde alemererwa okuwa omwana we nti ali mu yuzi school. Ne gavumenti n'egamba nze nkuwa musomesa na content. Kati bwe binadda ku bino ebyaffe bye baagala tukole nga ffe bwe tubiyiseemu kijja kuzibuwala nnyo.
erina okuprovidinga gadgets to the schools, computers. Kuba kati ojja kusanga essomero ly'omu kibuga nga lyo lisobola okuaffordinga. Ate osange ag'omu kyalo nga n'omwana bambi ewaka maama talina smartphone. Gavumenti egenda kutuyamba okusomesa awareness. Bakole batekinga task esomesa abaana obubi n'obulungi bwa technology. Waliwo enkyukakyuka ejja ku mulembe ogutali gumu nga mwana wattu ne bwogezaako okugidduka omala budde. Ke kaseera okwatira awamu okulaba nga abaana ba Uganda tambulira ku mutendera gw'abo abali mu mawanga amalala baleme kusigalira emabega. Enkya abakugu mu tekinologiya n'omutimbagano bagenda kutulaga nti kisoboka omwana okumutaasa okulaba obubaka obutali bwa myaka gye ng'akozesa essimu. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV. Nojja wano n'osalawo kiki ky'oyagala.